Basebo ne banyabo olugendo olutule yekawefube go tuliko okusitula abantu baffe ab'omugaso mu buwangwa n'ennono era nga omulimu ogusenga yagukulembera n'atusitulira omwami ono n'amuwa wano gwe tuli naye ate bwe navaayo n'ekuba omulanga senga yasooka okujja ku mulanga ogwo ogw'okuyambako muganda wange Mulindwa era nabadde ndi awo akasimu nga kakuba nti yangu wako nkulaga ettaka lya Mulindwa. Tuzze wano ettaka wali mu press conference kwa kamwezi sengali yasuubiza bagenda kulituwa kale n'abagamba tebaali bage muswadde olwaleero tuzze senga kulanama okutuukiriza obweyamu bwe nabadde ndi awo nga nkubira akasimu nti munnange nasuubiza Mulindwa okumugulira ettaka era tuzze wano balitulambuza abataka tubalabye abeerosi abaali muguza byonna baluwa weeri egenda okwasibwa senga amaze okusayininga okulijja mu mannya ge okuliza mu mannya ga Mulindwa era bano ababaddewo ffenna tuli bajulizi bagenda mukwasa egundi ye ebbaluwa ye. Twebaza abantu mwenna abawulira omulanga gwaffe nga KMDF ffe tuliwo okuleeta ekizibu ekuyamba abannabuwanga ffenna n'ennono ate tukwasiza wamu kukola ki okukijjawo. Mulindwa muyimbi waffe mulungi mumwagala nnyo mumutenda naye wano tugenda okulabira ddala abaagala Mulindwa n'ebyakola be baani senga omulimu gw'okoze olaze nti oli mukazi mu Uganda wano omanyize omuntu mwagalako birungi ebibi tonnyumiza nze omuntu kasita akola ekirungi kyenjagala oyo ye munnange naye gwe obeera omulungi omwereere nga obulungi bwosi tetubulaba siyinza kwagala nze mutaasa taata mbadde nsaba katono nnyo tutereezeemu wano tuli ba Mulindwa ffenna tuli bayimbi ate tuli bakitereeza ekinjagaza senga kulanna bw'asuubiza kyasuubiza akola akituukiriza era bwe yajja n'asuubiza neŋŋamba nti otyo gundi Mulindwa oyinza okuba ettaka lyolifunye era eryo tusakugamba nti eryo lijjeeko akabuuza noonya za nnyumba n'emmotoka weevuge ate nze nakugamba nti ettaka ofunye ennyumba bw'ofuna eky'emmotoka ekyo sirika kindekere kale bwe tutyo nno bwe tulina okusitula abayimbi baffe abatuwanirira mu buwangwa n'ennono bajjajja b'abaana abali eyo mwenna mwongere supportinga Mulindwa olwoti senga agimuwadde naye yeetaaga kola ki kuzimbibwamu. Basabo ne bannyabo ono ye Mulindwa Nagamanagi ono ye Mulindwa Vumbi bonna mbaleese ku kyalo kimu nasooka kuwa Mulindwa Vumbi era n'okumuzimbira Namala kaakati mpadde Mulindwa Nagamanagi ebintu bino tubyawule tetutera kwagala nnyo ffe kola bintu bya kamera we tuba tuwa abantu aba bulijjo naye basereebu kitukakatako okubateeka mu kamera kubanga abantu baki ba kamera n'okubasaba yakusabira basabo ne banyabo yagisaba ate ebintu bino mu nsi byakufa kuleka nkubiriza abantu mwenna ng'oyina ku kasente oba oli sereebu oba toli sereebu tuyambe ku bannaffe abatayina
tuleke kwenyumyako bwenyumya naye nga bye twogera bikoma mu kkubo nga bikoma mu kamera wabula tutuukirize Katonda bwe yali atonda engalo zino tezenkanankana gwereka gamba nti Mulindwa Nagamanage bamuwadde buwettaka engalo tezenkana oluusi ayinza okuba nga teyenkana nange bwe muwamba sikoze ensobi President Museveni tukukwatiddeko ku bantu bo naawe tulabire ddala mu kalulu kuba naffe twesimbyewo nze Jumba Lubowa Aligawesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kansooke neebaze Ssenga Kulanama weebale omulimu gw'okoze $25,000 tezikwatika gabika muntu njagala kwebaza KDMF oluzungu lwange si lulungi oluzungu balumanyi kabona kasiko mutaasa olwaki njogerako ekigambo ekyo ekya KDMF lwa nsonga nti waliyo bakasiko mutaasa abalala abali emabegawe weebale Senkulu okukoowola Mulindwa n'omuleeta eri abantu bangi batuyombesa egwe Mulindwa owerinnya ojja otya mu mawulire bana amawulire ge gatuwanika tege gatusuula amawulire kati tubadde wano ku ttaka singa kamera zino tezibaddeewo Loni Genius ne banne twali badde tusobola okumanyisa ensi bassebo ne banyabo baserebu bakolera mu kamera era ettaka tulimuwadde naye lyakuzimba Ssenga Kulanama yagabye nze ntandika mu kuzimba kino Ssenga Kulanama yakigabye tekuliko 10 kyange neki omanyize seetuma kyesiri kino Ssenga yakigabye kakati ate nze ntandika na birala bassebo ne banyabo epoloti erya 5 ku 10 eri ku kyalo Kaliti eri ku kyalo Bakka Bumera kweri eri futi 5 ku 10 ebipimo byayo era ne sente zagiguze somere mukundagano ya Ssenga endagano ya Ssenga gyakoze eyene yarosi obe ya Ssenga kuba zonna endagano y'okugaba ettaka nze n'abakoza Kulanama nezi ya Jumba Aligawesa mpadde Mulindwa Nagamanage Robert ettaka ekibanja ekiri ku ttaka lya Kabaka erya Nalinnya ettaka eryo liweza futi 5 ku 10 ndimuwadde ntegeera bulungi era nga sikakiddwa abaana bange mwenna n'abantu bange mwenna temutawanyanga Mulindwa Nagamanage ettaka eryo ndimuwadde ntegeera bulungi yenze n'abakoza Kulanama Aligawesa gwe bawadde nze Mulindwa Robert Nagamanage ababaddewo Mulindwa Bosco ye Mulindwa Vumbi Kasiko Mutaasa Senkulu Ali Yiga Dewo Muwanga Jumba Lubowa Aligawesa Alex Pijo ababaddewo ku ndagaano eno bweto bwebukoze eki bulijjo wasoma kutuka kwekyo bananga ba TV muwe mwami wange omulimu ennaku z'omwezi zibadde nga 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2025 era maama endagaano eno yerosi y'ekyalo eyagulirwako ettaka lino ate eno kwe kugaba kwa Ssenga Kulanama olupapula endagaano zombi ziri ku lupapula lumu maama ne Senkulu taata ne Senkulu guno mulimo gwo waawo akaveera otwale ne mu banka bakuwe ssente kubanga ate afunye emiriraano emirungi mukuume bulungi abantu bammwe ani atayagala kyabwere enkya teeka wali soda ojja kulaba n'abagagga nga bazze basimbye layini obwerere naye maama nkwebaza nnyo mbadde mu kugaba school fees mbadde nkulaba n'ebitabo abalala baali balowooza essimu z'abagagga ze zasooka ku simu yange ate nga mbadde nga birabaamu bangi baali balowooza nti maama Kulanama alimba oba asaaga okakasizza kyemmanyi kati mwenna abalabi abawuliriza TV ze ez'enjawulo ne radio kiwedde
era yessaawa y'okuswaza abantu bonna maama oswazizze obwo bwe busolo bwange bwennunda taata Kasiko Mutaasa gwe wabitandika Nze nabitandika mwana wange. bwe nawulira eddoboozi naddukira wa taata Kasiko Mutaasa naye ebivuddemu taata bye bino era nkakasa nti osanyuse motoka gy'ovuze n'ova gy'ovudde n'ojja obewo ku bujulizi buno bagulumizibwe N'abantu bagambe abantu bonna kakati tufunye ettaka sente bakatuwaako mmeka twagala tuve mu kamera nga bazitegedde zewakafunako omugatte wonna sente ziteekwa kuba ziwere miliyoni 8 ettaka miliyoni 8 mwebale nnyo naye tebimala ab'obuwangwa n'ennono mwongere okusapootinga mulindwani Nagamanage tumwongere sente abali eyo TikTok, Facebook, TV zaffe zonna ziri wano tuzireese ng'oli eyo wagira omusajja ono ennyimba zayimba mwongere ettaka balimu wadde kati kuzimba miliyoni 8 tezikola ki nabagamba tumala kuzimba ennyumba ndyoke muwe emmotoka mwatambulira kati omuzimba ennyumba ng'emmotoka yagifunayo mutazimba ng'emusobisa abantu balina okusobya okutebalizaako munno kubeera bujja bweza nnyo bweza bajejja mulindwa vumbi ye yakiggala kamera oluyimba olwe musinga okwagala lwakoze ensonga kajje kajje jajja w'abaana kajje kajje n'atuulawa kajje kajje addidde ennyama giwadde abaana muleka atuule ekiwanuka jajja muleka atuule owange muleka atuule atadde ennyama giwadde abaana owange muleka alamule jajja w'ensi eno muleka alamule muleka alamule addidde ennyama giwadde abaana saasa kutta omulalu ondabire wennaatuulawa leero nfunyeewo wennaatuula kiwanuka osobola mama webala ogukoze wennaatuula kiwanuka aleese nakolata mulindwa njagala okubeyo oluyimba olwebaza ssenga n'abalala bonna olulungi ennyo totumye weesitukidde era ndwagala mu bbanga etali lyawala nze njo dukola vidiyo katonda wabajjajja abawe omukisa